However, his speech did not go down well as students started chanting slogans in solidarity with his political opponent Bobby Wine, a protest that resulted to police using tear gas to disperse the students. Here now is Grace Courier with more. This is not Kampala, Uganda. Neither is it anywhere near Uganda. It is in Kenya at Kenyatta University, to be precise. Until 100,000 years ago, this present man was living only in Africa. Now, inside the university's amphitheater, Uganda's President Yoweri Kaguta Museveni was delivering his lecture on integrity in Africa. But outside, this was happening. The obviously irate students did not spare the country's flag. The university had, through an internal memo 2 days ago, postponed all examinations scheduled for Friday in order to host President Museveni, a move that widely angered Kenyans on social media and, as seen today, Kenyatta University students as well. Yes, alright. Awo nyine tugenda tutandikira oli kuyogi update CV ko sinzide okubanga otuwuliriza watana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako abali mtala wa mayanja kata Oman, Dubai, Saudi Arabia mwenamba tumideko nnyo abali mu UK abali mu US mwena mukola kyamanyi namwe abali mu Kenya kakati mwami oli Kaguta Museveni yakiguddeko yukire ebiseera nako ezise mabega kajje have mu kutabaala mu Kenya naye mu Kinyatta abayo bekalakasiza olw'ensonga nga si basanyufu eri mwami oli Kaguta Museveni tebabadde basanyufu olw'ensonga engeri gyagenda maaso n'okukwatamu oludda olw'opposition naddala ekibiina kya National Unity Platform okukituntuza era okwekalakasa kwadde kugenda mu maaso. No video yagetinze value yatambudde era netuuka n'okubanga amawanga agebunayira googera ku nsonga eno. Kikulaga ki nti ogabanga amawanga ag'omukumirwano gali concerned ku ngeri ki government jayisamu oludda olw'opposition kitegeeza ensonga eno ebeera serious era tetumanyi kinaddirabula okunaabanga kino kyakukosa ngeri gyekina affectingamu mwami oli Kaguta Museveni kijjamu affectingira mu biseera bya general elections wetujja kirabira wabula saa zino titujja kulaba enne legal actions eyinza okuteekebwa ku mbeera eno eyalabikiddwako. Oli ku Yugi Update CV watana tweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe nyongera okujjukiza osobola okuba nga otweyungako. Mbagala nnyo mweraba.